Gwe kakati olunaku olwaleero lwanjawulomu gyendi. Ekisookera ddala njagala okwebaza buli muwagizi wa Star TV, buli muwagizi wa Lujja w'olokoso mbwakedde n'otuuka ku luguudo gundi tata Shamimu ne bakugamba nti mukyala wange akuteekako buli ku makya, y'ensonga lwaki naffe tukulaba era twakutegeera. Onfuna bulungi noveyo nojja uptown noruka ku office wane yalayika omwana nakugamba nti nze Christmas nkwagala nnyo buli kumakya nkerera ku Star TV nogamba nti kyakabi nnyo. Kakati nga nkola ebintu ebyo okuba nti abantu bange nzija wano ne mbatumirako abantu bange birthdays abe zituuka nziteekayo munnange eriyo abantu bembeerawo nesitabateekako nnyo budde. Oshitegira kyokka ng'ate bawagizi bange bannambeemu. So banyabo ne bassebo, this is part of my family. Oyo jjajja wange yabadde ajaguza amazaalibwa mu bitiibwa, essanyu lyabadde lingi nnyo, nze mwami we eyabaddewo. Ofuna bulungi n'abaami be bangi abalala, naye nze eyalidde empanga nga ndina omukyala wange Jajja mukyala yabadde ajaguza amazaalibwa awo nga olamba bifaananyi. Basenga babaddewo, bataata babaddewo, ab'emikwano babaddewo, abazzukulu babaddewo, abaana babaddewo, buli omu yabaddewo ne tunyumirwa mu ngeri yaffe. Jajja mukyala nkwebaza okumpagira nga nakajja ku Star TV bampa program yali ya Lwakuna kiro nga batandise okunteekayo bati. In fact mu programu eyo bateekangayo buteesi ddoboozi lyokka nga tebandaga kifaananyi. Nensooka njogera ebifu. Star TV mwebale. Kaakati jjajja wange olwamanya nti ngenda kulinnya ku TV mu kiro kuba akantu ako bakateekagayo saa 6. Omukadde oyo gwe mulaba teyeebakanga. Paka olwaleero ne wenjogerera kwali kyokka mu kubeera wano nga ntumira abantu ye simutumira. Jjajja simutumira. Senga sibatumira, taata sibatumira, baganda bange sibatumira. Ofuna bulungi bwebo obuzibu ebintu ebimu ebikyukiraawo. Ogenda okulaba atema ennyama mbutalya nnyama n'ogamba waayi okikola otya? Mbu akamente akama amata tanywa mata. So kati mukitegeere mu mbeera weetyo nti bantu bange mbaagala nnyo, mbalowoozaako. Just nti munnange mu bino bye tukola tulina osooka ne tulowooza ku beene ebweru munnaye banyiiga mangu. Jajja bano abeeno banyiiga mangu ate gwe osobola okukitegeera. Bannange so yeye embeera oyo senga wange Zulaika senga Zula koli oba oyo taata wange atudde mu ntebe oyo senga wange you know. Ebeera weto yafaananye. Jajja tukwagaliza amazaalibwa amalungi. Jajja tukyakucelebratinga nnyo. Weebale kubeerayo, weebale kutwagala. Senganga Masitula yawuŋŋanira omukyala wange nga tusabirako. Omukyala namukuttaawo kiyifuyifu ne muleeta mu bantu awo nga tabirowoozaako nti embeera we yabadde. Okitegeera ovanga ku muntu nga omutambuzaako eyo mu kkuba eyo n'omuvugaavugako ogenda omuleeta wooti ng'alaba bantu be bokka nga bakuŋŋaanye. So mwenna ababaddewo oyo taata wange, mwenna ababaddewo thank you so much. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okwerekereza byonna. Basenga abaana mwebale nnyo. Ne tubeera nga jjajja twamuwadde essanyu Fred, omuganda wange Fred. Webale kubeerayo Fredo, mwebale kubeererawo jjajja bambi. Oyo senga wange Sauda ab'omwe wino gye muli. Oyo senga wange Sauda mumulabiranga ddala. In fact buli gwe mulaba mu katambi kano lengera Chef Arafat. Dayoko wali ku Chef Arafat. Oyo senga wange Sauda
ab'omu wino mumulabiranga ddala oli senga wange Hamida oli eri side eri abali ekasubi mumulabiranga ddala ono senga Zuula oli taata wange oyo taata wange oyo maama wange oyo neighbor so bonna abantu bambi mwebalire ddala mwebale nnyo temumanyi ki kye mwatukoledde bambi temumanyi essanyu lingi nnyo simanyi nakumanya naye nga mbaagala nnyo bano be bantu abantegeera nga temunnantegeera be bantu abampagidde nga temunnampagira wakati mu mbeera babo balengera buli omu wakajuyisi ow'ekifi ky'enkoko kwegamba olunaku ne lubeera nga lwabadde lwakabi nnyo lunaku lwadde lwa muwendo nnyo essanyu lyabadde lingi nnyo senga Masitula mulengedde bonna n'abataabaddewo tuli bangi now this is part of our family ono senga wange bamuyita Hanifa ali UK n'abaana be yaweereza obubaka ne bubeera nga bwatuuse ku Jajja yes so embeera nga woogiraba ffe twatambudde my sister Aisha assalamu alaikum obubaka bwa Jajja bwatuuse kyoba omanya nti ku bantu bano bonna nga woolaba we tuli awo bangi tebaliiwo naye boolaba taata wange Umar Kulumba abawangalya ku Namirembe Road awo mumulabiranga ddala waali nnyo taata wange Kulumba Umar yoyo tuwogerera ddala manyi ekyenjawulo kyennyina n'abantu bange bonna ffe tunyumya just omanya layini nti kati oli mwana ono taata ono senga naye tunyumya tuseka tukuba olwali teryakuteekako mbeera terigoteekako mbeera kwegamba nkubuulira kino gwandaba Katonda musabe ekintu kimu ekyobugagga mu families kukwatagana ffe ekyobugagga kye tulina ano ng'oggyeko obulamu tukwatagana nga famire Jajja weebale nnyo kuba kati omusingi guveeyo gw'empagi ne Jajja mwami omwami Sulaiman Lujja Kawaganya Jajja mwami mwebale nnyo mwebalire ddala onfuna bulungi awo nga newera ku mukyala wange birabo n'ebirabo ebyabalabi nadde mumukwasa nane omwami nanyumiddwa olunaku omwami nanyumiddwa olunaku in fact waliwo nawo maaso emugenda okunanga nga amabasa nga nyansa bumyansa nti nabadde nno mutume naye we natuusa okugajja mu kanzu yange nga birala mukko basa ku basa so muzikirize katambi kano mukawulireko mu maloboozi nsabe Katonda akume Jajja wange nammwe abakuume abanjagala n'abatanjagala nsabe munjagale naye bwe kiba kiganye kyo mukireke tusigale n'abo abakola ki abanjagala so okuviira ddala wano ku Star TV Jajja producer wange agambye akwagala nnyo Luwaga akwagala ne tiimu yonna waliwo n'ekyana wano ekiwala Jajja bakiyita Sani yakikuleeterako olunaku lumu naye akwagala kakati mukyo ne bakyala baffe kati nabo beeyongeddeko mu kifaananyi kyekyo lyeri essanyu saba Katonda abankuumire akatambi kano kankabalekereko mu maloboozi kinaasoboka mu kirabe akuma atakuumira mpeera Jajja nkwagala nnyo ne famire yange okutwaliza ewamu.
agobereza bamaama bonna. Ubutuufu tolina duplicate, era wonja otalinyawo. Jajja yingira. Mama nsoli wasirina bingi byakuwa byonna bigwanirira ngeno nkola nsabire sala sente bwe nafuna nzite kukyalire yeno mutima gunnuma kuba nkimanyi olumwe enjala osula nsabira mama nja kusembula mpola embeera ngikyuse. Mukolo guno gwe muteeseteese nasibitegedde webuddeko empuyi n'empuyi mwena nembasanga ate nga mwena mulisani lyange naye Mukama abasasule emu buli muntu kyawula ku mutima gwe kyasinga okwagala mubujala. Naffe ndowooza buli muntu eriiso litunula ssanyu, tuli basanyufu nnyo, amazaalibwa malungi. Webaze nyini yonna oli wa mukisa okuva mu famire ejjudde omukisa, oli wa mukisa okuzaalibwa mama ow'ebisima, omuva ow'omukisa kimanye nti azaalibwa wa mukisa, ow'omukisa n'emikwano gye giba gya mikisa, ow'omukisa ne bayamba bafuna omukisa, saane naddolo abayimbira mwenna ne mukonamu basiti neyanziza neyanzegeerye munkoledde saba mwakula mugede banfuwa dola nabizibu ow'omukisa buli byayimba nga babikiriza, ow'omukisa bwawasa omukazi ng'azaalirawo akugere kuzaala balonga bazaala buli lwabetaaze anyumya akisidenti ekumi lyafudde nga yafise omu ow'omukisa lwazaaliddwa luyozayozebwa abantu ne bakuŋŋaana olwa bathide obubathide. 4, 3, 2, 1, 0. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Jajja. Happy birthday to you. Jajja wange omulungi, twagaliza amazaalibwa amalungi era nebaza Allah olw'okutuusa ku lunaku luno olw'amazaalibwa go ng'okyali mulamu. Jajja mukwano, nkwagaliza amazaalibwa amalungi, Allah akukuume asigale ng'akyakuumira ddala.